Ongambye bagambye nti nabombye ensabe empapula. Buwadduse. Kubanga wove Uganda oba ovudde mu geyeena. Farouk oli America. Kankule Farouk wolemwa mu Europe. Nolemwa ne mu America. These countries are next to heaven. Okangaza. Era woba oyagala kukakasa kukiriba mu geyeena. Kwata omuzungu mulete Uganda. Mugambe jangu kujaribu ya Rio geyeeno girabireke Uganda. Ife tuba tulambulanga okitegeera Europe. Junior ali mukazi mukubampi. Nakwasiza Europe. Gikwasaganye ba Mezaya we bali awo. Tagala kugatika tosola kuddira ani Yesu yagamba omwenge omuso guteka mukadde. Kati Mezaya mwenge mukadde. Malwa tuli kuwaini champagne oleta malwa. Wali abantu abanyirira Sweden Njabala wane Netherland njagala kulaba ko Rich wali. Bani abatanyirira. Kundi omusajja yajja wali gwonnyonyola kyaliwo emakinde oyo nga Naruna mu biru ayise mu COVID ya Uganda nganyirira omusinga Aruna afumba akatobo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baganda bange wonna wobera ngo wangali okubera ngo tulaba tujikuba straight from New York bajita Empire State wali muganda wange mu ggwanga ya America obajite United States of America states zonna wezikunganira wano mu America nezeyita United otegera zabera nga ze nine muganda wange Kaye wisdom kitegera kuba oma internet chokacho Ayogedde waliwo kakati Uganda besoza abenugwe emitima gyonna mibi. Ekituufu nedda Kaye nine muganda wange Kaye ali wali mu kibuga mu Holland oba bajita Amsterdam ali awo bajita the President Drive ali awo ku President Drive muganda wange gyaliko. So Kaye kiri kiti eyo tulye no New York kiriyo tiriyo ke muganda wange limited era ngenda kukiddamu Faruku nagambye bangambye Kampala nti Wisdom mutukubya akavulu the best YouTuber ali America agitambula okuva gyetandikira paka December the best blogger worldwide Wisdom akutte Europe muri mu ngalo atulina bibagamba mayika kankule Faruku. Kaye ebintu bino biraba gemazima era bankubidana amasimu nembagamba ya tukulembera abala ne bajjanga bagwira na mustero zaabwe bagweno babayite okuwa sente naye kasitobera ku mulamwa byonna ebintu Katonda abitegeka mu time yabyo ne bitukirira. Ngene mpola oli ludda wawa Uganda nakulabe Switzerland. Yes, Switzerland nga woona bomayikati ntaddemu waliwo omusajja omwatira okwambala kaadi naye ng'ayambala kaadi za langi mbutusinga langi kubanga langi yengisibye omusajja ayogerera langi buli wayingira bannanga nti kaadi za langi kakati eyiyo wabadde ogeze kola kandabe eriko International Labour Organization zino munange international buli mwaka mu Geneva ogw'omukaaga of course wali ku kitebe kya UN wabeerawo bayita ebibiina ebitwala abakozi. So Uganda through NOTU National Organization of Trade Union then mwe bayita okuyita Kaye Wisdom nze gwe mulaba ndi muntu wa Trade Union era ndi National Coordinator wa National Union of Creative Performing Artists and Allied Workers etwalibwa General Secretary wange Anita Seriwaji erinnya lyange ne liba forwarded ne banzikiza ne bangamba oba oyina empapula gende Switzerland bakuwa gende Nairobi bakuwa visa tukulinze wane Switzerland you come one okobservinga mu committees ekisinga obukulu tuli ku ddembe ly'omukozi at the workplace gyakolera. So bangamba mbutokola Kampala tokola ate kati ogenze kikirira bakozi kati Kampala basinga okutwogerera ennyo kakati tulina ono omusajja for example uncle wange Frank Shumba yambalamu akataya akamyufu nakuba ekikawo nolowooza yasinga okutegeera kati ofuna Kampala abantu ngaabo nga boogerera abantu nga ffe kwa kati twogera tuli kubikolwa genda mu database ya International Labour Organization
ononye erinnya Kaye Wisdom gyeri full stop. Ze namaze I observed, I participated mu committees. Waliwo wali Bob Wine weyogerera ennyo. Wali of course he was presenting abakabejja ba Bob Wine. Usegedde nze nabadde mu sub committees gye nabadde era omulimu n'engukola ogwandeeta. Kati tebasobola kuleeta muntu nga toli mukozi. Kubanga munaye wobeera e Kampala batujereka Kaye takola. Kaye simanyi kati wano abantu nga Frank Ashuma tebasobola kuyita kubanga bakubuuza okola ki. Bakulaba olina emmotoka ekulembedde, olina ab'emmundu, naye osiiba owoggana ovuma abantu. Bob Wine yatugamba apu teriyo ya kicupuli ate nga wano omuzungu agiraba gyeri yabala obululu. Kati abo tebabayita. Kati Wisdom si byakwogera. Bano bawulira waliwo n'omusajja akyasinzo eyaguba omusame yasinga okuguba owa Europe abeera awo Sweden. Bannaye Kaye Wisdom takola. Kati omusajja atunula ng'ekyalo kyoba kyawa esegeera oba Kaperamaido oba Kabyongo. Kati addemu ayogere kubanga UN weetuukira okuyita mu not negamba nti Wisdom bapiikinze erinnya lye ne lijja ne bakuwa visa to come and observe and participate. Banange tekiba kyangu. Kati bino yiyo kadi yiyo saagala manyi Faruku. Kati bino tebiba byakulimba ne namba yaabwe kweriwo bw'owuliranga ogamba nti nno ogamba nfu yiyo. So Wizi Uganda wange kati boy kyatambula ne bano era bw'olaba Bayisima kati yalwadde omusujja baguyita titi mango olabye Wisdom. Isima atambula ne kadi nga 8 eno yakusiga langi eno ya brush simanyi eno yakukendumu enaremu. Isima yabadde ki? Yalwadde obulwadde bwa babuyita titi mango olabye Wisdom. Bulwadde bwe yalwadde ate kakati alaba Wisdom ali kutuwa just to speak. By the way, kankubulye Faru ekisooka neebaza abantu abanyaniriza era njagala okwebaza kino with all due respect ti Bob Wine atukolera ekintu yagaziya family namba. Kankubulye Faruku nze nali mwena mugokimanyi ne kadi okimanyi gye nayina mama bazi gye yampa nga n'otambula okujja e Nairobi. Kizibu nnyo okusanga omuntu w'enaremu ti obadde mobilizer w'enaremu ti jangu kukyazi wano. Kizibu tebakulya ebinusu. Osegedde kizibu nnyo oli awo mu America njagala ogende ku kiriniki ya Rwakana Rukundo omugambe nti ndi w'enaremu ndi stranded. Wow, agobera n'eri n'ayita ne police. Ne Bob Wine yakola first of all of course bwe bampita mu New mu Switzerland kyali nti expenses zange munaisiri wa government zange wenonyeze kino naye family ya Geneva waliwo omukyala Mama Maria ne Mama Diana ne bankyaza ne nsinkana bannayuganda abaagala Uganda okuba beta. Okitegedde nenveeyo nenzija wano wa mukulu ali anvuza anconnectinze ku buli kimu ye yansasulidde okuba Switzerland okujja wano. Ngenda kuva wano ngende Germany Mami Sophia ategesera na Uganda Hamburg era ate bali mu bitundu ebirala bonna Berlin bali mu kuyomba bagamba kati Wisdom kyogamba otukomekeyo ogenda otya Hamburg ate totojja eno. Okitegeeza Kaye oli ku European tour ndikwa European tour nsi mukaaga zizinge wamumalayo tambuluddeyo. Simple as that. Kati ekyo nakyo nkigamba kati nze ntaddewo bba njagalayo blogger yenna agamba nti gende first of all gende Switzerland. Manyi waliwo n'ensi nno tambula gende Switzerland jangwe Holland gende Germany Belgium Denmark osinge wali namutunulidde wese yakwogera. Ekyokubiri ozze kukola ki ekyo nno kikulu Faru kubanga kati buli abadde atujereka ngenda kuweereza ebifaananyi kadi ozirabye si za langi nga za Bayisima simanyi enaremu. N'ogenda mu database ya International Organization kugambye gyeri kati abaalinga boogera bambi mbunireyo ko tulina ebyokukola tuli ku Uganda okuba abasajja bagamba tolitambula bakwabya. Kyova olaba nti kati baŋŋambye ssebo togenda mu Uganda visa genda wali Nairobi kasita Wisdom representing nengende Nairobi Uganda. Twabiraba era n'olulala mujja kulaba gye ngendo gikima kati twayiga kasita otegeera kugambye kati luli nali mbiteeka kankubule Faru luli nali yes nga ndaba Wisdom naye nga simanyi nnyo how
bakita batya Bobi Wine alina ekigambo kyayogera yagamba nti abantu betutya be basinga otutya kati nze naye simanyi nti abasajja banneeraliikirira dda ne bampita eno nenzuuka nga next time nina kuba ki steady and ready kubanga abantu batwetaaga otulabako obaza to bring hope because oyogera nnyo mu myaka 3 babadde bakuyetiga ekintu kye bayita hopelessness kati Uganda omusajja agiziza bwekankubule Faru omusajja yali atutwala Kalamba nga amanyi waavaako omuzukulu we simanyi sengaawe bitya naye kati ne wajja empologoma y'emagere olabye abasajja ali eno mutuuze muzeyi ali eno ne waayi Bobi Wine we yajja n'azuukuza emitima gyabwe ne gikomawo one hope ekyokubiri nti Uganda yammwe wadde mwafuuka b'Amerika muli ba Holland Bangereza naye Uganda yammwe bali abasajja baleme gitutwalako nagambye Faruku kino kiddamu abasajja Palestine n'Abayisirayiri baava mu nsi yaabwe nga wodduwo simanyi ebaddewo bitya naye mwattu gye baali yonna mu Amerika nga bagaggawadde ne bagamba naye mmanyi today waffe wadde desert wadde nze mmanyi nti nno osobola okuba mu Amerika ng'oli mutuuze oba oli Bungereza naye Uganda you have that is your land yali atya nawulira simanyi omukazi amugobye simanyi biki anti kakati ffe tuba tulambulangawo okitegeera Europe Junior ali mukazi ku bampi kyenkugambe kiri level kati ebintu kati tebiba si byakwogera bwogezi kati wisdom nga ntuulaawo nga mbeeraawo njogereza omuwala ng'omuwala akwata olinga atandika ddukuba nga ngenda ku TV bannange omukazi yankubye oli ekisooka kyokka okunkuba oli kinswaza ekyokubye ogenda ku TV kiswaza kati ekyo ekya level kyenkugambye nti abalanga bali mu kwekuba n'abakazi baabwe ffe tuli mu kutambula nsi kuzza mitima gy'Abannayuganda. Ayogenda kwogera nnyo. Ayogenda kwogera nnyo. Ajja bannange Faru. Ndi wano nga nkeera ku makya. Nga nwana n'omwana zino engalo ziraba zirabe ziringanga za mukazi nga tandika kwekuba na mukazi wankuba eccupa eriso ne lisajja wange Junior. Junior ali naye nze Junior namugamba muzeeyi yamunkwasa ngenda kuddayo Uganda ngula oluga. Munoonye Junior mukubemu embooko ngezo mugaye Junior first of all nja mukuba nga tewali kamera omusajja takola bwaka tokola kintu kikuleetera kulwana na mukazi ekyokusa togenda mu kamera ebyewakati bitotolwa simple kakati weyajja banaye oba waliwo akuba sole tetwa ene bya kodi tetwabitaddemu sole so Kaye nze nakwasiza Europe mukwasaganya tewali tabu era ogenda wonotuuka okujja mu Europe okukola zituwa eno family nze nja kuba bakita batya nja kuba njerudde Kaye nakwasiza Europe gikwasaganye ba Mezaya we bali awo nedda Mezaya sobola bulaba gwe kankubulire waliwo kyebayita anointing by association osobola okwegatta muntu nga anointing gy'alina yakudda mabega ate nga godda mu maaso osegedde kati olabye omusajja abadde wano butuufu omusajja abadde wano yaleeta ne famire naye alinga muvubuka woddira Mezaya olabanga ebizibu bya Uganda babiteeka mu mbaaze ebizibu bya Uganda byonna babiteeka mu mbaza kakati omukolere ki ndeka nyumira Europe ngenda kuyita Sweden bangambye wano ennyonyi ya euro 10 simanyi 3 simanyi 5 mudaki Sweden wali okutuukawo dakiika 4 nga ntuuse kakati ate this time abantu bambi mbegayiridde temunyiigira I'm not waliwo kyendi mukola so ekiranja kibanyonyola nayinza kukola mega shows kati nkola za indoor togenda mulabako anti kyenkugambye nti anointing saagala kugattika tosobola kuddira ani Yesu yagamba omwenge omuso guteeka mu mukadde kati Mezaya mwenge mukadde malwa tuli ku wine champagne oleta malwa muganda wange oyagala kunkuba nnaku ndabe ongambe Mezaya jayimirire bwati bwanyaniriza oyagala ngo ekiko ngambe nti bene ono muna Uganda wa KCC oba waaki wandigogera kuba musirichi oli matwalegese bawo mu Europe awo nedda sebo kafaluku kati olaba mu America
buli muntu yenna obwedda gw'otulaga ng'ali kwalaali waliwo abavubuka be nalabye baroni be nalabye roni makanika buli gw'otuteetera naye Faruku tojja kukwata muntu ng'alinga eyalwala enziku ng'ali mu America kugamba tojjaga Faruku yagenze mu Venezuela yagenze mu Mexico kyetegeeza muganda wange waliyo abantu abanyirira Sweden nja balaba wane Netherland njagala kulabako ku Richi wali baani abatanyirira kundi omusajja yajja wali gw'onnyonnyola kyaliwo emakinde oyo nga n'aruuna mu biru ayise mu COVID ye Uganda ng'anyirira omusinga aruuna afumba akatogo nga waleeta bagayi b'omukati okutandikira ku Duncan Muzeyi Mawa kani imagine bamuyita Muzeyi Mawa kitegeeza musajja mukulu naye ng'omuyimirizawo ne Mezaya nga bagamba Mezaya ye taata wa Muzeyi Mawa okitegedde ndeka nyimirwe Europe kakati ndeka tuli mu sama nze nagamba nabyogeranga ng'abantu bagamba nti nimba nze every year nayinanga ensi zentambula lwakubanga kulwanira Abannayuganda government kunyingira mu mirimu gyange na distraction but however fe abamu tulina contentment nti tetwajja mu nsi muno Katonda tuwa zikalina kubba bantu no wendi nyina katono omwana wange nti I'm a single dad asoma simple as that asoma musomero lya kabinga CPE full stop ekisigadde wisdom lya tambula kati kiri kitya embere bituukamu ne Uganda awo oba bye genda okebera abantu obabuuze do you need this guy abafuga buli omu ajja kugamba si Katonda tukoleyo mirakeji era ngenda kugamba Faruku abantu abadde na mugongo kyemmanyi bonna 95% esaala gye basaba eryegi Mukama Katonda tuyambe otuggyeko obukulembeze buno buli vuga Uganda but why era bonna abatambudde teriyo omuntu asobola kutambula kuva Mbarara simanyi potupotu nga esaala emu mu ssaala gy'asaba teriimu kuggyako obukulembeze obwo because of course ulabayo abantu abazze na mugongo baddira amazzi bambi ag'omukisa bagende basammule ng'olaba abantu bali desperate for being better naye obukulembeze bwe bubaganya obbafuula better omusajja akeera n'abagamba anti temulina migaati mulye muwogo ekyabeera ku bukulembeze bwa France nga tebalina solution oli n'abagamba emigaati bwe giba gibuze mulye ku cake why bangambe nti wataddemu empapula wabombye amawulire ku Kampala bannange neyanziza anti olaba Faruku okulabirira okuli wano kanywe nako nekyembuuziza mbadde nkyerabidde oli ku butunda bw'NRM oyagala mbe kulive no sajja obadde ki andi bwayero oyagala kunnemesero naye kyaseza natuuse ku kisaawe abasirikale bonna nga beekubisa self banga highway wisdom mawe ogenda wa ekisaawe kyawe eky'Entebbe Faruku abantu banga kankubule eriyo westerner omwesterner omutuufu bangambye ku kisaawe wisdom weebale one kutugambira ku muzeeyi waliwo omusajja yangambye ekigambo nali nakyerabira yangambye wisdom ku live ezimu wagamba ti abantu abalinaanye President Museveni tebamwagala tebamuwagira kubanga singa baali bamwagala baali basobola omugamba ku nsobi z'akola nze statement nali nagyerabira nangamba wagikola ne tugisalamu ne tugika mbunaye bagikanyigobamu ndowooza balina WhatsApp group ezo abamu abava mu Western region nangamba wisdom that is the truth naffe tulaba ensobi omusajja ono nangamba for example yangambye do you know ekisaawe kino twalina omusajja yali mulwanyizi w'abakozi bamuyita Owere yatuyambanga nnyo ffe abali eno wansi okutulwanirira rights bitya good pay naye mukyava wano bagayi abatulewe waggulu they don't want to know oba oli western oba ki nangamba abafunamu be bali eri mu office waggulu ffe tuli eno kyoba olaba wano olaba omuntu atuuka ku kisaawe Entebbe gayi n'akulemerako ng'ayagala $2 why naye tali bulungi osegedde gayi nkubulidde era kyobola mbeera ku live ne mbagamba abantu si buli mwestana nti ali bulungi actually aba westana bangi bali mu fear why nti omusajja abakulembera yeeyita mu westana naye bo bennyini bagamba tebafunyeemu kyobola Bob Wine agenda n'abagamba
jemva mu Buganda balowooza mu Busheni mwine ensuku za semiti. Togamba ko airport yawo waliwo abakaaba. Ate singa baali tebakaaba singa baali basaba enguzi. Faruku obadde mu America otuuse ku kisaawe. Omuntu akola ku kisaawe asasulwa nnyo. Why? Asobola okukwata omuntu ayisaawo enjaga nga n'omuwa enguzi tasobola jjikiriza because bamusasula bulungi. Wano enguzi boy toyina gwogiwa. Toyina gwogiwa ne wano natuuse Switzerland nga kwegamba simayina kumanya toyina nakyogamba mu muntu olina okuba ne visa yo n'okugaga gyogenda. Yes, tosobola mugamba kankuweyo $1 ne weziba $100 ozimuwa otya. He's paid, contented, ayagala ensi ye. Bw'ojja ku kisaawe ky'entebe abakolako bennyini b'olabanga bali obulungi mwattu tebali bulungi kyobola basaba enguzi babeera bakaawo. Simple. Yes. So muganda wange kati ki ekiriwo mudu eryetya? Ongambye bagambye nti nabombye nsaba empapula. Bwewadduse Faruku kankubuulire siri Mondo. Mondo Mukisha ye yabomba. Kaye wisdom. Njagala kuba Uganda one nga nzo kubanga nze kankubuulire I want njagala okulaba President Museveni ng'ali lwakitula wali alabe ku mukulembeza omulungi akyusa Uganda ne mugiba myaka egyo. I want to experience that. Njagala kuba Uganda nga ndaba omusajja bamuteeka lwakitula. Wabula ebikolwa byo biba biganye ajja kwetwala yekka mu kkomera nga Bashir. Nze saagala kukeera kumaca kulaba Museveni ng'ali mu kkomera saagala kiraba because nabeerako nga namama wange Museveni waba ayitawe ewandegero twagulanga ebintu nga mama wange abeera kwatiza because he loved the guy. N'ebikolwa bye I want to be in Uganda nga nze omu ku bantu abaleeta change mu Uganda. Ekitegeeza tonnaba kubulira mu simanyi nayo gye basaba apapula simanyi abasajja bagambye Uganda wiiki ejja. Anti kakati omanyi lwaki abagamba nti nabuze era mbiwulidde ku TV ze Uganda kubanga wove Uganda oba ovudde mu geyeena. Faruku oli America kankule Faruku wolemwa mu Europe n'olemwa ne mu America. These countries are next to heaven. Kubulidde Faruku ofulumaawo n'oba tolina kyakulya empewo yokka neekufuuwa okkuta Faruku. Togenda mu kasasiro ka neiba kali n'osanga mu pizza eya hafu gy'asudde. Ne kati genda Uganda osobola okunoonya mu kasasiro. Ente ze Uganda ziri ku kkubo ziri kaleerwe zitambula zinoonya kyakulya. Ogenda mu kasasiro ke Uganda ng'oli yalidde ekyennyanja n'akomba n'amagumba. Nga temuli wadde kamere kosula. Zisiba mu mmotoka zisiba mu jipu mu benzi mu kiiba naye. Tekugambye. Naye ddira embwa ye Uganda. Golowooza embwa ye Uganda teyagala visa kujja mu Amerika oba kujja eno. Naye nyini yeegomba embwa ya Amerika. Embwa ye Uganda. Yeegomba embwa ya wano. Yeegomba embwa ya Amerika. Kankubulira omuntu omusanga akutte kapa. Gy'okuba n'etteke n'egwa n'eri mbw'agitwala mu ddwaliro kapa bagitidde accident. Zirina ne paaka we zizannyira wano. Kugambye mu winter bazambaza n'obugatto obuntu mu winter. Naye okumanya omusajja atufuze Faruku nze teri muntu yali ansinze kwagala Museveni. Genda okibuuze Muzeeyi Sale. Munnayuganda omuwala yali mu Western yagenda Dubai kweyiya oba bamugamba bizibu oba bamubba ssente n'ava ku kizimbe ne yekkata n'agwa. Ugandan government yawadde statement name. Do you know what it means? Beefaako bokka, they don't care about you as long as kakiri kaabwe kali better. If oli mutasobola kukola statement ku munnayuganda omuwala molovo mu Western eyesse Dubai kati gwe Faruku gwayo gwe Faruku simanya sakozi kazibwe simanyi katende obe ku kizimbe ajja nakulinya bulinya abiseke. Tumanyi Kaye embwa ze Uganda ne zijjako wano ziyinza okugamba twafadda. Embwa ye Uganda n'emala ejjeewa esooka ne from kanzuzu 30 seconds n'ezirika. Mwana omanyi bazitwala ku evening walk bazitwala ku gundi zina we zizannyira musimanyi nga olaba abaana nti bagenze mu paaka n'amalwaliro zirina zibeera mu mmotoka emmotoka ez'ebbiri sebo tezirya magumba.
Sirya magumba. Mbuya gajita basana okukwata police. Nekati Uganda osanga embwa ngeze bwete kutunulidde bwolya n'ogikanyugira eggumba ekombekombeko gwe yebaza. Uganda the whole system ate faluka nkubuli bazadde baffe bakula bulungi ebyo Uganda byaliwo kwa katonotono era singa mu myaka gino 30 years singa twalina omuntu ng'alumirwa bannayuganda bakubina ebyokwogera ndi patriotism simanyi bite ebyo byobutawo byakubakuba. Uganda could have been a better country. Faluku kankubulire twena tuli Bulaaya teriyo mukulembeze wa Holland wa asobola kusayininga agreement ng'amafuta gali Holland n'agamba nti katuzimbe pipe egende Denmark tuzimbe refinery Denmark. Kijengezaako gamba Uganda twazuula amafuta omusajja n'asayininga agreement atambuze pipe paka Tanzania ate tuzimbe refinery Tanzania nga refinery yalina ogizimba Bunyoro. Faluku, there is no anyone alumirwa nsi asobola kusayininga kintu ng'ekyo. Kitegeeza refinery abagenda ogikolamu Abatanzania begenda okuwa emirimu. Amafuta mala ogakole Tanzania bagakomyewo Uganda bagatuguze. Sente z'Abannayuganda eziva Bulaaya mu Bannayuganda okuyingira Uganda mwe muvumba abakadamu beba okusatu mu kuleeta sente mu budget ya Uganda mu sente ziyingira Uganda. Coffee, tourism ne Bannayuganda bali e Bulaaya. Naye wabula Uganda talina policy eyamba Bannayuganda bali Bulaaya. Nenge wetusinga okujja mu ssente. Munnayuganda wadde Uganda n'atuuka ku ssaawa entebe nga Munnayuganda bw'ati. Enkwata twandibadde tumukwata na respect na bwegendereza. Naliko Philippines abo Abafilipino we bakomawo abo abakolera e Bulaaya ne layini gye bayitamu yaabwe kubanga baleeta ssente mu economy ya Philippines. Treatment gye babawa eri extraordinary. Munnayuganda ali wano e Holland osobola okubanga weetaaga national ID n'ogenda wali simanya luddawa kw'embase zaabwe n'osangawo ng'akwaniriza mu Filipino si Munnayuganda. Njagala tumalirize Europe ekintu kya tabu ndowooza kikola. Ekintu ki? Ekya Europe kikola. Ekintu kya Europe kikola mu Uganda wange. Ekintu kya Europe kikola era kakati abasajja omuntu yenna wagamba okujjako ng'oli tamanyi bitambula. Kati tuli kuba abaggulawo oluggi Kaye Wisdom okay, babayita ba blogger first blogger okuba n'ekyo mu London. However newankubadde teyaliiyo naye nga ne visa weeri abasajja ne bakiyingiramu. Kaye Wisdom number 1 blogger kati ali ku European tour. Kati oba weyita w'amaanyi tubakwagala nnyo naawe kikole. Kati kiringa bagamba YouTuber Faluku first YouTuber mu Europe. Faluku first YouTuber mu America agitambudde kati bino abayimirira kusoma ku TV. Omanyi we nali mu Las Vegas n'okola ki? Kati tuli ku first YouTuber singa TV waliwo bali TV ng'ebasindise naye tuli ku YouTuber. Who was the first to do this? Kati okijja mu blogging who was the first to do this? Kati ekyo kigatta ebintu bingi kigatta nti abantu bakwagala reception ogirabye n'abamu bali mu kuyomba. Kaye Wisdom ajja atya ne mumukweka eyo temwagala abantu mulaba. Even now when wano Faluku mukulu ali akunnyonnyodde abantu bakuba amasimu abalala bayomba bangamba Kaye Wisdom otuwotya ennaku entono e Germany ate Belgium. Kati I'm overwhelmed by the reception of people. Naye ekyo kiva mu kwagalwa bantu ate kiva mu ki byoyogera nga bya makulu. Simple as that. So Kaye mukadde ndalabye vulinirago ekigenda maaso. No, even the government ya Uganda yagala afe. Kampala nga wabeerayo firimu nnyingi ekigenda abantu nkugambe government ya Uganda yagala even lagwafe kyeka waliwo omusajja yali amwegwanyisa ng'omusajja ali mu government nga even lagu yagala government yagamba nnyo omukyalo ono ow'amagye yayamba nnyo omukyalo oyo saagala tulimbe Kaye saagala olimbe omukyalo oyo bamuyitani oyo Nalweyiso Nalweyiso yali alamba nnyo omukyalo credit tugimuwe Kaye saagala tumukube bukubi gagenda mu maaso okitegeera. Naye kati bw'ogamba nti gavumenti ya Museveni eyagala ivugirira gwaffe buba bulimba. Muganda wange mpuliriza
gavumenti yonna ng'eyagala bannansi baayo teri muntu atalabye even Lagu ayimiridde ne gavumenti ne cabinet General Race atuula ne President Museveni yamuyambanga ye kitegeeza ne President Museveni alaba nti mu Uganda nina artist ali obubi tosobola kuŋŋamba nti omukyalo yategeka ekiggulu ne mutamuyamba nga waliwo omuntu agamba nti teyasasula teyakola bino aho wenyini DPC n'abakulembeze awo bandise ne bagamba nedda bw'aba teyasasula lindako Sheggwe tulabe ekirala kubanga TV Lagu mu state gyalimu mbi nnyo nti ne bali ba disability alisi baliko yadde naye kati labayo poliisi eze terina kyeyambye DPC baani kati nkyenkugambye nti gavumenti eyagala even Lagu afe simple as that either nga waliwo omuntu ali mu gavumenti awo nga even Lagu yabeera anyirira nga muwala wa kabibitya nga ndowooza yayagala omukwatako n'agaana ng'agamba akaafe kubanga kati omukyala state gy'alimu muyimbi abadde muyimbi wa kabi Uganda yonna mumanyi alisi bandi badde bagamba omukulembeze nti tuyambe tutya omukyalo ti Beyonce alwadde ensigo atuuse mu state akoze show kumuyamba yeyambe gamba alabika nga even Lagu noŋŋamba nti Nine Hall aze ku last moment ng'abadde alaba show bagiranga mu kifo ekyo naga ono tamalanga era show tegenda kubaawo bamuzze mabba ne bamugamba maama tukimanyi gwe Nine show ne state ono omukyala gyali muyimbi wa ggwanga tumuyambe Sheggwe twebale naye kati ne poliisi okujja eyambyeko even Lagu mukanyigwa wabweru namukuba tiya gas kyekiri kye tuddako kugamba nti mu Uganda okubeera e Uganda basitata survival of the fittest. Uganda is hell. Uganda Guyana bino mbigamba nzirayo Uganda Guyana kuwulidde bali wali mu Guyana kwegamba fena tuli wali batukumamu omukka naye nga mu Guyana gye mulimu waliwo sitaani muganda wange tosobola kubanga oli mukulembeze ng'olina amawulire ga New Vision ne bakubamu even Lagu nga omukazi alabika bw'atyo nti ali ku mugoya ntaana ng'abadde ne show n'oŋŋamba bagiyimiriza ne watabaawo minisita wa gender Peace Mutuzo yatwala ebibiina ebikulembera abayimbi National Cultural Forum weri UNCC ezonna byekugamba sala biteekamu biliyoni esukka mu 10 ne baddira omuyimbi temuyamba nnyo abayimbi ne bamupatiya gaasi n'agowali n'oŋŋamba tewali akyogeddeko nowanda Kyobola ne Wuma kankubuulire kati akalu kagenda mu maaso mu Uganda naye ngenda kugamba balina okubba King Sir akalu akagenda mu maaso mu Uganda baagaana okukakuba physical ne bagamba kagenda kuba ka digital wetwogerera wano nkubuulidde kizibu nnyo King Sir okuyitamu kubanga baagala abo abawala be baagala okubeerawo we balya ssente we bagenda eri mu bugoye bwabwe we batuukire bajjeno kati King Sir eyandiza okuyamba omuyimbi nga even Lagu nti amwogere kati even Lagu bamukubye tiya gasi naki tulina Wuma n'obukulembezi bwa Wuma wawuliddeyo statement gye bwogera bo basiba ggulu kubawa biliyoni basiba ggulu nga bagenda tebambadde peti bambala buteteeyi busimitru ne bagenda eggulu tebakiikirira muyimbi nga even Lagu naye kubanga gavumenti Uganda yafa abakulembeze abo be baagala n'onooleta King Sir alumirirwa tebaagala balumirirwa lwa nsonga obukulembeze bwa Uganda baagala abantu baffe bakendeereko bali abalina ssente abalowooza nti Uganda si yaabwe basigalewo okimanyi osobola okufa nga just pressure nekutta nkugambye Farouk Minister Peace Mutuzo ye state minister wa gender yatwala ebya culture ne art yandibadde avaayo n'agamba ani yayimiriza ekivulu kya even Lagu na nsonga ki ku mukazi gwe mulaba ali mu state eyo tannavaayo UNCC sente zibeerawo mu UNCC tebasobola namugajjanga okole wano show ku National Theatre yabwere weyambe tebasobola kikola why baagala mufe eggwanga Uganda fu kubuulidde nze alyogera ndi Netherland nandibadde sikyogera mwana okimanyi abasajja beeno tebeeraliikirira na bulwadde obulwadde malwaliro buli gali biki ewafuusibwa n'ofuawo kyenkugambye nti Uganda is hell
geyena babera muri we bakuma omuliro we gubocha nabo we batwocha sepas that is Uganda nedda gojiro yogere America nti olabo ojja kuba oyo kankule buzo mu America ajja kwata $10 agende mu supermarket agule ebintu byonna byetaganga wiki nambo bakusibiri mu fridge ngwa bijule wallahi billahi talai faluku njagala okwate $7.37 yingira supermarket ya Uganda ya Garden City ndabo bono juza akagari yingira yo $10 mu Garden City ndabo bono juza akagari okangaza era wobo yagala kukakasa kukiriba mu Geyena kwata omuzungu mulete Uganda mugambe jangu kujaribu ya Rio Geyeno jirabireke Uganda josanga omuntu nga taina mulimu taina kifo mu government nothing is nothing nenga abamukuma ba VIP aina neridika ye Franka Kashumba nga negwe ali Bulaya ayamba Uganda na buli kimu toina wadde musirikale nogu nenga Franka Kashumba bayina omugamba bagala kuloba ekiriba mu Geyena eruyo Geyena ya Katonda tugende Uganda tota wano mutwala Uganda Uganda ba 9 petrol station faluku nova mu America n'emitwalo $10 kizibu okugula petrol station zaabwe chovola ba ebera kap okuva ku watoto church mu abali mu America be Holland mu pulize boba ava mu America wava Uganda emyaka 10 emabega kati wulira ki okuva ku watoto church bakwe Kotorio hotel paka wandegea awo kaka space ka kilomita nga 2 mulimu petrol station nga 7 awo ka ne tenise tegere sura chukura mupize place sinyala ba petrol station eze jenjero wa kati gwe waliwo aningo nabuziza nabadde Geneva ti petrol station eruwa omuntu ebere yoba oli nanywa amafuta genga gamumala naye wano kugambye eva ku Kotorio hotel paka wandegea awo petrol station eziri awo ziringa 7 kitegeeza n'ekibuga kisobola okujja in 1 minute naye gwe wojja okusaba license okola petrol station tebasobola gikuwa kubanga toli waabwe bo basikola okuva ku Jenina mwabamanyi Nansana si Jenina actually nga tonatuuka ku Jenina mu Lubigi paka ku church ya Pastor Bugembe awo kawaliwo petrol station nga 10 waliwo kilomita 1.5 saidi eno ziringa 4 saidi eno ziringa 6 anti olaba wano eno muzine ensi abasajja banywa full tank tebanywa bufutafute waffe tunywa Uganda wange ne Uganda before bana basajja nga tebanatubba zalinga petrol station ziri space nga buli kimu kiri space naye bafunye sente nyingi babaganye zireta muzine enso zikweka kati balina ziddeka Uganda chovola bakola business za petrol station okweka mu sente zaabwe bagula amataka ne bakweka mu sente zaabwe ate nga tebagambibwako petrol station agiteeka ne wetakirizibwa okay otegedde kasa kyabirilagu kyekyo owaye abasajja nawulidde mbu balye muwogo kiri kitya anti kakati President Museveni fenga ffe twekozeemu ebintu nga bino twagala mukokoonya mugamba katulye emigaati n'amagi kimulume kubanga ayagala tulye muwogo tusiriwale mwabatamanyi muwogo yaleetebwa Abaportuguese Abaportugo bamuleeta nga bamuwa abaddu basiriwale bakuwe muwogo olye bakuteeke wansi w'eryato bakuvuga emmayiro nga 12 nga wasiriwadde edda olinga kisolo ye muwogo yaleetebwa now kati omusajja ayagala tulye muwogo mubisi nga tumumeketa tusiriwalire eddala tetujja mulya tugenda kulya akagati era nze ngamba bannayuganda n'oba tolina ssente ne mutabani wo oba muwalawo mugulira akagati kasiringi ebi ali akagati bw'onoddako ono omusajja okugamba okumeketa muwogo ono si ye muwogo w'abajjajjaffe osegadde aye nomalirize tweyanze abasajja bandabirawo mu Europe kwagaliza European tour eyakabi no problem naye ngamba bannayuganda nti Bob Wine ajja guno mwezi gw'omukaaga nga 3 mu Netherlands gula tiketi yo ajja nga 3 then paka nga 3 ogw'omusanvu